Bwe tusookera wano mu ssaza Kyaddondo okuwulira omusango okuvunaanibwa omusajja omutemu Christopher Okero Onyum agambibwa okutemula abaana bana eggaba tekunnatandika olw'enkuba namutti kwetaataaganyizza emirimu. Omusasi waffe Betty Ziwakasoole aliggaba n'ebisingawo. Kkooti eno ebadde yakutandika ku ssaawa 3:30 zennyini wabula kino tekisobose olw'enkuba ekedde okufudemba. Kkooti eno yazimbibwa oba yateekeddwa ku kisaawe kya Gaba Community Ground era ng'omulamuzi agikubiriza ng'asinziira mu weema eyateekeddwawo. Enkuba eri mu kufudemba ku kaseera kano erimu embuyaga nnyingi ng'omusibe omulamuzi ne bannamateeka tebasobola kgenda mu maaso na kuwulira musango guno ng'embeera eri bweti. Mu kiseera kino omusibe aziddwayo mu kifo wakuumira nga we balinda embeera okudda mu nteeko. Okusinziira ku biwandiiko ebiri mu kkooti, omusibe ono Christopher Okero Onyum avunaanibwa emisango ena nga gyonna gya kutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 2. Ku baana bano abagambibwa okutemulwa kuliko Gideon Etuku, Kaisha Genroth Otim, Ignatius Seruyange wamu ne Ryan Odek. Era nga kigambibwa nti bano batemulwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ku lwa 88 akatonze 8 CBS FM nze Betty Ziwa wano ku kisaawe kya Community Ground eggaba awatudde kkooti. Webale Betty Ziwa. Bwe tugendako mu ssaza Buddu, abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Kyotera basattira ebitagambika olw'akaliisoliiso wa gavumenti okuteeka ofiisi ku kitebe kya disitulikiti eyo mu nteekateeka y'okulondoola ebyobugagga by'abakozi ba gavumenti, wabula ye ssentebe agaanye okujjuza empapula. Sozi Ssekimpirwazi y'abirina. Abakozi ba gavumenti bonna okuviira ddala ku musomesa n'asinga okufuna omusaala omutono bonna bali ku bunkenke ku disitulikiti eno ey'e Kyotera oluvannyuma lw'akaliisoliiso okuweereza ttiimu okukola ku bakozi bonna nga buli muntu ayanjaayo ebyobugagga by'alina. Newankubadde nga abamu obwedda beebuzaabuza kyokka nga banne bakubira amasimu nga bagamba nti banguyeeko mangu nnyo okujjuza empapula ezo ez'abaweereddwa ssaako n'okuddamu kajojjo ebibuuzo abasoyebwa abakulira akakiiko kano. Ye ssentebe wa disitulikiti eno y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo naye agambye newankubadde empapula adde bazimuwadde naye ye takyali mukozi wa gavumenti nga ye tagenda zijjuza, kyokka n'asaba abo bonna abalina ebintu eby'enjawulo babyanje mangu mu kakiiko basobole okutegeera disitulikiti weyimiridde mu byobugagga n'okunoonyereza okw'akaliisoliiso. Okutegeeza abannakyotera bonna buli mwaka naddala nga tugenda okumalako maka gw'ebyensimbi. Etteeka ya constitution eragira omukozi wa gavumenti okujjuza empapula ez'omu ofiisi ya EPP okulaga ebyobugagga bye byalina. Ekisobozesa okulondoola obulungi okumanya oba akola oba takola oba bba oba tabba. Olw'ensonga eyo nkubiriza abannakyotera abakozi ba gavumenti bonna okutandikira ku asikaali okujja okujjuza ebyobugagga byabwe bye balina kubanga kiri mu tteeka naye era kinalego kukitandikira n'omusana kukitandikira abo abakimanyi era abamanyi kiki balina okujjuza saba bajja bajjuze ne bakansalazi bange abapya abakajja ogatta chairman mupya agenda okulayira bonna bajjuze kubanga omwaka gwabwe bweguno bali kumpi kutuuka kuyingira woofiisi. Ebyo nno ebituukidde nga basinze okubeera mu bunkenke obutagambika bakulu b'amasomero ddala ga gavumenti nga kigambibwa nti bano balina engeri badde bafunamu ensimbi n'okola ebyobugagga ebitagambika era nga banayigigi wasinze okusimba amakanda. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sozi Ssekimpirwazi Kyotera. Mu nsaza Busira abakulembeze mu Town Council Katabi mu bitundu eby'Entebbe baguddewo ekizimbe ekya Town Council ekijja era bateesiteese ssente ezisoba mu bukadde 30 zakweyambisibwa okuddaabiriza embuga ya ggombolola y'Obwakabaka eya Ssaabaddu Katabi mwe baddukanyiriza emirimu gya gavumenti okuva mu mwaka 1989 okuviira ddala mu mwaka 1986. Omusasi waffe George William Kakooza Kabituwe. Okuva mu mwaka gwa 1986 eggombola y'e Katabi mu gavumenti eya wakati ebadde eddukanyiza emirimu gyayo ku mbuga y'eggombola y'Obwakabaka eya Ssaabaddu Katabi kyokka nga omwaka oguwedde bano baasenguka ne badda ku kizimbe kya Town Council eno ekijja ekisangibwa ekitala era ku mukolo
ogw'okwebaza bannakatabi olw'obuweereza bw'abakozeemu. Ronald Kalema Basamulekere ssentebe wa Town Council eno kwalangiridde nti bamaliriza enteekateeka ey'okuddaabiriza ebizimbe bino. Ekisooka njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka okutuddamu ebbanga eryo. Nze nagenda okujja nga eggombolola bagikoleramu naye nkiraba nti nteeka okugivaamu Ssaabasajja ebizimbe bimuddire. Era nzize engabo obuyambi obw'enjawulo okulaba nga eggombolola ey'edda engulu. Naye olw'okwasobodde kudda mu buyinza ndeseemu ssente mu budget milioni 3 ezitandikirwako okuddaabiriza eggombolola eyo. Nolwekyo nja kusaba meeya ajja ne banne baleme kukozesa mutima gwa ttima bakwate ssente ezo baddaabize eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya misa kikulembeddwamu bwana mukulu w'empala Reverend Father Augustine Innocent Bukenya era Town Clerk yatandikwa omulimu gw'okuzimba ekitebe kino Henry Semakula asiimye nnyo banne bwe bazze bakola omulimu gw'okuzimba ekitebe kya Town Council eno ekijja okutuusa lwe kiwedde. Kizimbe kya Katabi Town Council ekibalirwamu obuwumbi 2 kitongozeddwa nti kiwedde. Omulimu guno twagutandika 2016 nga gavumenti yakafuula eyali ggombolola y'e Katabi ng'egifudde Katabi Town Council. Kati ebiseera ebyo nze nebaza Mukama nti nze Town Clerk yasooka era natuula ne meeya yasooka Mwami Kalema Basamulekere ne tugamba ekisookera ddala tulina okusenguka tuve mu Entebbe municipality tudde ewaffe mu Katabi. Ekyokubiri ne tugamba tulina okubanga ebizimbe bya Ssaabasajja tubizzaayo. Nebaza Omukama kuba twali tusuubira nti n'ekizimbe ekyo kisobola okuggwa olw'essente zaali teziriiwo ne neebaza bannange abanzirira mu bigere kubanze we naviirawo mu 2018 nakireka ku level yakubeera nga kikomererwa. Kati nebaza bannange okuba nti bakimaliriza. Ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era yakoze omukolo ogw'okuggulawo ekizimbe kino era asiimye nnyo abakoze omulimu okuva ekitebe kino kyatandika okuzimbibwa n'awanjagira abantu abakulu abeetabye ku mukolo guno okuzzaawo enkola ey'okutendeka abakulembeze naddala abo be bamanyi obulungi nti basobola obuweereza. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Mu nsaza Bulemeezi omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ery'Obulemeezi Kangaawo omulangira Mulondo Ronald akubiriza abaweereza ba Beene mu ssaza eryo okubeera abamalirivu nga bakola emirimu gy'embuga ate babeere bumu wabuli waasigalira emabega. Omusasi waffe Consolata y'abirina. Kangaawo Dr. Ronald Mulondo okutuuka okukubiriza abaweereza ba Ssaabasajja okubeera obumu n'abantu balamu abadde mu maka g'omwami wa Ssaabasajja amukuumirako eggombolola ya Mituba n'amakulu bita Golias Lumbuye okumusaasira obulwadde obuludde nga bumubala embiriizi era Kangaawo amwebazizza byonna byakola okuweereza Beene nga teyeeganya. Musambi wa mupiira n'okugutendeka agutendeka ate era lwefali mulungi ebitone bingi nnyo ebibadde kalasa wano ku kisaawe kyaffe awo nga biyita kuva gyali eyo era ekitundu ne kiba nga kimufunyeemu ebintu bingi byekiganyulwamu. Bwe nawulira nga mulwadde ntugala tujja kugendayo mwami wa Kabaka okwongera okumuzzaamu essuubi n'okumuzzaamu amaanyi. Kangaawo mu kulambula Kawulukusi atambudde n'abaweereza ba Ssaabasajja mu bitongole eby'enjawulo ku ssaza nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko olutambuza emirimu ku ssaza Dani Senku era ono asiimye nnyo mukyala wa Kawulukusi olw'obutamulekerera mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa bw'atyo n'akubiriza ababeezi bonna okukola nga ye. Obulamu bwaffe butambulira ku babeezi baffe be tubeera nabo bwe bawaayo amaanyi gaabwe bawaayo okwagala kwabwe nawaayo obulabirizi gye tuli ebiseera bingi obulamu bwaffe buddamu endasi ne tuba nga tusobola okugenda nga tutambula. Twagala okwebaza maama nnyabo atukuumidde omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka ono. Kawulukusi Golias Lumbuye asiimye nnyo Kangaawo n'abaweereza bonna olw'okujja okumulambulako n'ategeeza nti kino kimuzzaamu amaanyi era kiraga nti Obwakabaka bwaweereza busiima emirimu gye. Neyanziza nnyo neyanzingi mwebale nnyo mwebalire ddala okunninyira mu musaayi mwebale nnyo mwebalire ddala obuweereza bwonna Ssaabasajja Kabaka bwa Buganda bwabateeseemu twongere okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio ey'obujjajja nze Ttaka Consolata wano omusaza ali Kabaka eri e Bulemeezi. Mu nsaza Gomba omumyuka w'okubiri w'omwami wa Kabaka ow'essaza eryo Gomba Ssaalongo Buzigi Moses akiikidde gavumenti ensinga olw'enteekateeka y'okusengula abasuubuzi nga bamumenyera emidaala n'obuduuka bwabwe agambye enteekateeka eyo tekwatiddwa bulungi. Ssaalongo Buzigi agambye nti enteekateeka y'okugoba abasuubuzi abakolera ku mabbali g'enguudo yandyongera obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'obwavu okwongera okuluma abantu kubanga abantu bangi abagobeddwa mu bifo ebyo bavubuka badde beeyiya abanoonya 10 saako bamaama
abasinga obungi abaafuna obuvunaanyizibwa bw'okuweerera abaana. Wayogeredde bino ng'ab'obuyinza mu Town Council y'e Kanoni mu Gomba bawezezza ennaku 2 nga basengula abasuubuzi abakolera ku makubo ne bwe bukeeredde leero ng'emidaala n'obuyumba ebisinga obungi biri ku ttaka. Kitunzi agambye nti ekyandibadde kikoleddwa kwe kusooka okuteekateeka abasuubuzi abo babasomesera babateekereteekere bayinza okukolera so si kubagobaganya ng'ebyonziira. Ensonga y'okujja abantu ku makubo yabulamu okukwata obulungi naddala mu bibuga bino ebitono ebitali bibuga ebiri ku mutendera gwa city, kubanga abantu abadde bakolera mu bibuga bino be bantu abavubuka okusinga, abakyala abatalina buyambi, babbaabwe babalekera abaana, babbaabwe tebabafaako. Kakati mu kiseera kino baleka nga tebalina bwe bagenda kukolera, eggwanga ligenda kufuna ekizibu ky'abantu abaleeta obutali butebenkevu, abantu okusobola okuyimirira. Nze ndowooza nti gavumenti kyeyalikoze abantu bano yali bateekedde neba nga balina we bakolera nga tebakosa bizinesi z'abalala, naye okugamba obugambi nti babajja ku makubo gonna omulundi gumu, ekintu ekyo tekijja kutuleka nga eggwanga litebenkedde. Ate nga Ssaabasajja Kabaka bwe yali awabula yagamba ti abantu babateekereteekere bakole ebyobusuubuzi ng'ensi yaabwe bagyeyagaliramu. Mu ngeri emu abatuuze mu Town Council y'e Kanoni bakulembeddwa Twaha Sebandeke, omwogezi w'abagoba ba bodaboda e Gomba, bagambye nti nabo omulimu gwabwe ogw'okusaabaza abantu gugenda kunafuwa nnyo kubanga kyenkana gubadde guyimiriddewo ku bantu abo abadde bayiiza ekikumi ku nguudo. Sinzira ku nteekateeka gavumenti gye yakola teyalibadde mbi olw'okulongoosa olw'ebibuga, naye kati ng'ebibuga byaffe bino ebikyakula enkwata ekwatiddwamu si nnungi, abantu tebalina gye balaga, naddala ddala abakyala n'abavubuka. Kubanga olaba ne Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'asaba gavumenti nti ng'esengula abantu okuva ebakolera esooke ebakolera enteekateeka basobole okubeerawo. Kati obubbi n'obumenyi bw'amateeka buyinza okweyongera ennyo, ekyo badde nsaba gavumenti mu kiseera kino ng'enteekateeka eno egenda mu maaso eyongere etuule erabe engeri gy'esobola okulungamyamu enteekateeka eno. Ebyo nga bikyali bityo, abamu ku bannyini midaala n'obuduuka abagobeddwa ku nguudo mu Town Council y'e Kanoni bakukulumye nga bagamba nti mu katale aka buli lunaku gye babasindise wajjula dda nga tebalaba waakudda. Town Clerk wa Kanoni Town Council Kibirige Moses agambye nti nabo bakolera ku biragiro eby'abawe bakama baabwe ab'oku ntikko. Mu ssaza Kyaddondo nate ab'obuyinza munisipali y'e Nansana baleese etteeka eddala ku ntobazi okuvunaana abayiwa empitambi, aboolezaamu mmotoka, abakubiramu amatoffaali, abazimbamu amakolero n'amayumba, abayiwamu kasasiro n'abalala abakwata obubi entobazi. Omusasi waffe Ssaalonka mu Masembe y'abirina. Etteeka lino balireese okulungamya n'okufuna enkwata ennungi ey'entobazi okusinziira ku Stella Nalumansi nga ono yavunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi mu municipality. Akakasa ng'etteeka lino lijja kuyamba nnyo. Omujjuzo gwe tusanga ku makubo nga enkuba etonnye gutuleetera okugamba nti tulina okulungamya entobazi zaffe tuzikozesa tutya, kubanga weesanga nti obucupa basuula omwo, abalala bajjuzaamu ettaka. Kati we tulungamizibwa amateeka ge twekoledde nga ffe kitwanguya n'okugateeka mu nkola, kubanga n'abantu babeera bagakkiririzaamu. Kyekyo lwaki tusalawo okukola amateeka agatukwatako nga Nansana tugagoberere nga tugakkiriza nga ffe tugeebagidde. Nalumansi era agamba nti balese etteeka lino okulaba nti terinyigiriza muntu wa bulijjo, wabula nti balina okusomoozebwa nga abantu abasinga okulikozesa ate bebamufuna mpola. Munnamateeka wa NEMA Diana Semu ajjukiza abakulembeze bano nti entobazi teziina mbalama nga ennyanja oba emigga. Amyuka Town Clerk Josephine Nabaggala Kafeero asabye abali mu mitambo gy'etteeka lino libeere nti livaayo ate likole. Ku lwa Kyabasa Kamasembe wanewo e Nansana mu Kyaddondo. Bwe tweyongerayo bwe tuddako omusaza Buddu, abasajja basabiddwa okusitukiramu okwetaasaako ekirwadde kya Kkookolo ababuzizzaako obwekyusizo bwa prostate cancer olw'emisinde gy'addukirako ng'akwata abasajja. Obubaka no baweereddwa Captain Muyanja Aloysius
akulira ekitongole ky'obwannakyewa ki Prostate Cancer Advocacy Organization ekigendereddwamu okusomesa abasajja ku bulabe bwa kookolo mu bbendobende ly'e Masaka. Asinzidde ku kyalo Nakateete ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo Mahaga Nuhu Nsereko mu dduwa egendereddwamu okusabira bakadde baabwe bonna baabafaako ng'emikolo gino gikulembeddwamu Nsereko Mansour omutuuze w'ekyazanga. Kapiteni Muyanja agambye nti abasajja abalwala kanso ono n'abo abatannalwala basaanye okujjukira ekyafaayo ekyakolebwa omugenzi Philip Bongole Lutaaya yali omuyimbi okutaasa abalwadde b'akawuka ka Mukenenya beegatte nabo bataasa abalala. Engamba nyakubeeranga Philip Lutaaya sirina gwe natta sirina gwe nabba tukole ekyani alina akalagala tuyambagane basajja mu twegendereze tulina obuzibu engamba nedda ziwa emyaka gyasigaziza mu nsi ngenda kulwanagana n'ekintu ekyo ntya nga tunoonyereza abasajja twefeeko.